Omwezi oguwedde ssentebe omukago gw'ebibiina ebirina ababaka mu Parliament oba ogwa Interparty Organization for Dialogue IPOD ono nga Yasman Basalirwa yategeeza Parliament nga gavumenti bw'ekandaaliriza ensimbi ezirina okuweebwa ebibiina by'obufuzi okutambuza emirimu gyabyo. Ebibiina bino kuliko NRM, DP, JEMA, UPC ne FDC. Speaker Rebecca Kadaga yalagira minisitule by'ensimbi okujja atangaaze ku nsonga eno kubanga nkulu nnyo. Appropriated the money, would like to know why it has not been handed over. So the Minister of Finance should update this House at the first sitting after the independence recess. Parliament esente ezo yaziyisa naye kwota 3 ebibiina by'obufuzi badde tebifuna nsimbi ezo. Kyampaliriza nga akulembera omukago gw'ebibiina ebiina ababaka mu Parliament ensonga eno okujanjula mu Parliament y'eggwanga. Era Speaker n'alagira Minisita w'ebyensimbi annyonnyole lwaki ebibiina by'obufuzi tebifuna nsimbi ate nga Parliament ensimbi yaziyisa. Sente zibadde ziruddeyo eyo ebadde obadde buvunaanyizibwa bw'ekitongole k'ebyensimbi wa Minister of Finance wanga ffe akakiiko ebyokulonda tulindirira finance netuwa sente ng'erambika nti zino sente zakola bwe kiti zino zakola omulimu bwe guti naye kuva mwaka gw'ebyensimbi bwe gwatandika omwezi gw'omusanvu Minister of Finance yali tenatuweereza sente. Kati tukitegeddeko nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kaweereddwa obumbi 15 okugabira ebibiina bino wadde nga mu kusooka ebibiina bino byali bisebe biweebwe kumpi obumbi 30. Ku bbalaza lwa wiiki eno twafuna sente kuva Minister of Finance ezitulina okusaasaanya eri ebibiina nga bwe kirina okukolwa mu mateeka ffe nga tugamba nti sente tulina ozisaasaanya eri ebibiina bakulembeze mu Parliament. Ensimbi ezo kigendererwa kyazo kugenda na kuyambako bibiina bya bufuzi ebiina ababaka mu Parliament. Parliament y'eggwanga yayisa etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi lye bayita Political Parties and Organizations Act. Kati mu tteeka eryo mulimu akawaayiro akagamba nti buli mwaka Parliament erina omutemwa gw'ensimbi gweyisa nga gugenda okuyamba ebibiina by'obufuzi. Bulijjo ekibiina ekisinga ababaka abangi kyekifuna ensimbi ennyingi era nga mu kiseera kino aba NRM be bali ku mwanjo. Wabula abamu ku bakulira ebibiina ebirala bagamba ensimbi zino zirina okugabibwa kinkanyi mu biseera ebyokulonda nga bwe kirambikiddwa mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi. Nze kama kwogera ngamba nti olw'okuba zize mu kiseera kya kulonda mu kiseera kya bululu ng'ate n'etteeka ligamba nti bwe ziba zize nga za kuyambako bibiina mu kutambuza embeera z'obululu ziteekwa kugabanyizibwa kyenkanyi. Naye waliwo abagamba nti nedda zigabanyizibwe okusinziira ku babaka abali mu Parliament. Kakati awo kalumanywera waali era awo wetutanaba kufuna kukkaanya. Esente zino we zijja zikozesa mu administration okutambuza ekibiina. Section A naye etteeka erya Political Parties and Organizations Act era ligamba mu Section B nti munaku z'okulonda naddala kwa general elections party zonna zinaaweebwanga omutemwa equally kubanga buli pati eteekawo abantu buli pati egula amafuta ku petrol station yemu okugezaako okuyamba pati okutegeka ebintu by'okulonda. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ategeezezza nga bw'agenda okwebuuza ku minisitule y'ebyensimbi. Kati tutunuulira kawaayiro ako era tuli muteesaganya na Minister of Finance batuwabule engeri gye tusobola okwatamu ensonga zino esente zino zisaasaanya mu ngeri y'ekyenkanya. So twagala kugamba finance nti teyinaayo guidelines nza ku overridinga tteeka. Etteeka liri clear mu nnaku z'okulonda bibiina ebiina ababaka biweebwa omutemwa equally. Ekirindiriddwa kati engeri ensimbi zino gye zinaatemwatemwa okumanya omutemwa ogwa buli kibiina. Ali Mivule, NTV Akawungeezi.